wadde ng'ekire ky'enkuba kikedde kufuda embanga kye bagoba mu ggulu tekirobedde bantu ba Kabaka okweyiwa mu bungi mu lubiri lwe Emmengo okwetaba mu misinde gy'amazaalibwa go ag'emyaka 7. Oluguudo lwa Kabakanjagala ne Ring Road olwetoolodde olubiri abantu babadde bakwatiridde nga bonna beenaanise mu bujoozi obw'okuddukiramu. Ng'ebula eddakiika ntono okukoona ssaawa emu ey'okumakya oluseregende lw'emmotoka z'omuterega luyingidde olubiri wakati mu nnamungi w'omuntu abadde abemberedde mu mabbali g'ekkubo nga bamulindiridde okumulaba. Oluvannyuma lw'okuyingira olubiri lwe wabadde wakuŋŋaanidde Nassisi w'omuntu omukolo gutandise n'ennyimba z'eggwanga. Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Frederick Ronald Kimera Muwenda Mutebi owookubiri asiimye n'asimbula abaddusi nga bawuubira bendera nga baddukidde mu bibinja bya njawulo okuli kilomita 20, 10 ne kilomita 5. Katikkiro wa Buganda asinzidde wano ne yeebaza abantu abagumidde ekire ky'enkuba ne bajjumbira emisinde mu bungi. Abantu ba Buganda naye n'emikwano gyaffe enkumuliitu abatwegasseeko mu nnamutikwa w'enkuba ne bajja Ssaabasajja Kabaka atuwuubire tudduke. Neebaza abantu olw'omwoyo gwa Buganda ogutafa. Tulina okunyweza Ssemasonga ey'okutaano ey'obumu. Ate bwe tuba nga tunywezezza obumu, Ssemasonga esooka ejja kuba nnyangu ey'okunyweza, okukuuma n'okutaasa Nnamulondo. Oweekitiibwa Mayiga azzeemu okukubiriza abantu naddala abasajja okufuba okulaba nga bakulemberamu kaweefube w'okulwanyisa okusaasaana kw'akawuka akaleeta mukenenya. Nga tumaze okudduka tujjukire obubaka eri abasajja okubeera abasaale okutaasa omwana ow'obuwala. Nze nzikiriza nti 23 wanaatuukira siriimu tujja kuba tumugobye mu nsi yaffe. Ababaka ba Paalamenti okuva mu Buganda nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Muhammad Muwanga Kivumbi nabo beetabye mu misinde ne basaba gavumenti okuyigira ku misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka okulaba ng'ekola ku nsonga ezinuma abantu nga basoosowaza ebyobulamu. Ereke kitunuulira ng'ekya Buganda wano olabye abayindi olabye abazungu nga bazze tutandika okitunda kiwe muzungu kye bayita brand ng'ekyobulambuzi. Luno olunaku tukuŋŋaanye Abafirika bonna, tukuŋŋaanye abantu bonna okuva mu nsi ez'enjawulo nga bajja wano ne badduka emisinde ku lunaku luno nga naye tuteekawo omulamwa ogukwata ku muntu n'okumutumbula. Misinde gino message esooka egenda eri gavumenti ya Mwami Museveni obanga Buganda esobola okukwata abantu ne basonda ssente nezituuka nga tuguza emijoozi nga tuguza amazaalibwa ga Ssaabasajja baffe. Esente nezituuka mu malwaliro, amalwaliro agateesobola ne basobola okujjanjaba siriimu ne basobola okuyamba abantu ku sickle cells ne bawonya fistula. Lwaki ssente za PDM emyoga tezijjanga mu institution nga Buganda? Nga n'amazaalibwa ggwanga lyonna tegaawula mu Kyoli, tegaawula mu Nyankole, tegaawula Buganda. Kasoba ng'olina sickle cells Ssaabasajja asiima ne bakujjanjaba. Lw'abavujjiriza abakulu ab'emisinde gino Airtel Uganda, David Birungi ategeezezza nti newankubadde ekire ky'enkuba kitaataganyiza embeera naye abantu bajjumbidde okwetooloola eggwanga lyonna. Kabaka Birthday Run tekyali mu Buganda yekka kubanga tulabye n'ebitundu ebirala Embalala, Gulu, Jinja, Mbale, Tororo badduse naye kubanga buli Munnayuganda atuukiddwako obulwadde obwa mukenenya era bw'aba si mulwadde mujjanjabi, wala si mujjanjabi era yali afiiriddwako bubwe. Naye kigendererwa kulaba nti twasaganye emirimu gya Kabaka okulaba nti tugoba mukenenya mu Uganda nga 2030 tenawera. Abamu ku baddusi basanyukidde omulamwa gw'emisinde ne basaba abalala okugoberera ebiragiro bya Ssaabasajja Kabaka ku kulwanyisa okusaasaana kwa mukenenya. Emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ag'emyaka 7 gitambulidde wansi w'omulamwa abaami okubeera abasaale mu kulwanyisa mukenenya okutaasa omwana ow'obuwala. Nze Andrew Sebbira, Emmengo mu Kampala.